Kongo amali gagenze masu nkoleka nti gavuddeyo era nga gategezeza ole gavudde mu namugwanga era Kongo gategeza nti DRC bamaze okuyita ambassador w'eggwanga era Uganda mu namugwanga eryo bamuyisedda acting charge the affairs Matata Twaha Magala bamuyise bamugambe jangu tubulire twawulidde nti wamweyo waliyo jeno oba CDF wamaje Commander in Chief Ugandan Defence Forces twawulidde yagenze maaso n'okulabika nti ayirabye yayogedde ku Felix Tshisekedi omukulembeze eggwanga ate ne tuwulira nga yayogedde ne ku kya commissioner abagenda maaso n'okubeera munda mu ggwanga erya Congo kakati jangu otubuulire atya atandika atya mu Congo yadumiraga wano bamugamba nti bw'odumira UPDF oba odumira n'aga Congo jangu amasada jangu yategedde nti Matata Twaha akolanga ambassador mazokoleka nti ayitiddwa Minister ow'eggwanga lya Congo ow'omunda ku nsonga Minister of State Foreign Affairs eggwanga lya Congo nsonga za buli w'eggwanga bamuyita Therese Kayikwamba Wagner yagenze maaso n'okuba nti ayise meeting soko ja ambassador jeno yatabuse jeno ali ku simu yatabuse kati jangu otunnyonnyole abakongo bagambye nti okusanga gwe tulina ekigenze maaso n'okuleka nti kyesizza ambassador abitebye kuno kuba kubitebya okitegeera kuba kubitebya naye nga byotebya si bibyo otebye bya mukamaawo gwalekewa e Kampala Uganda gw'oli Congo bw'aba alina omusango gwe yaguzizza alina ku X oba Twitter ng'atali Kampala gw'oliddawo oli Congo naye nga lyekiri nti gwakiikirira eggwanga gwalina okubitebya kakati bamuyisa abitebe ntigama okuba nti bino wammanga ennaku z'omwezi 16 Desemba omwaka guno gwennyini gwe tulimu General Muhoozi yasinzidde ku X n'agamba mpa warning esembayo mpa warning emu bweti ndabulula bwe ruti n'agamba to all the white machineries operating in Eastern DRC ba machineries mwenna abeeru oba abazungu nga mukola nga ba machinery basuba mwaleetebwa mu Eastern Congo era muli eyo n'abategeeza nti eno warning esembayo okuva ng'ennaku z'omwezi 2 January omwaka ogujja tugenda kulumba enfo zonna ezirimu ba machineries mu ggwanga lya Congo tugenda kulumba enfo zonna ezirimu ba machineries mu ggwanga lya Congo tuzisaanyeewo ba machinery abazungu tetubaagalayo ali ku Twitter General Muhoozi n'ayongeyo n'agamba in the name of Jesus Christ the God of all the bachwezi mu linnya lya Yesu mu linnya erya bakatonda b'abachwezi bonna mu linnya lya katonda w'abachwezi bonna tewagenda kubeerawo machinery yenna omuzungu agenda kusigala mu Congo omwaka ogujja abekongo ne bagamba ngani ayogera ngani nga jeno we Congo nga adumirage Congo nga president we Congo oba tubitegera bulungi tetubanga Uganda yefuga wano nga tetumanyi Uganda tebanga yawamba Congo nga tetumanyi agambye atya kakati ambassador bamuyise ajabitebye jangu mutabani w'omukulu yasobeza kakati munda mu ggwanga lya Congo ne twagala tulabe eriyo amashinare ne tukizuula nti kituufu gye bali waliwo ekibinja bakiyita Ajamira Group bamashinare bacuba bakubi ba mundu bava mu ggwanga lya Bulgaria wa Lukashenko Ajamira Group Congo yabapangisa ne bava Bulgaria gye bali bazungu waliwo ekibinja ekira bakiyita abarufu kino kiba munda mu ggwanga lya Romania nabo babadde munda mu ggwanga eryo okuva mwaka 2022 nga bayamako amagye ga Fadaka ag'eggwanga lya Congo okufaafagana ne M23 kyokka nga gavumenti y'eggwanga lya Congo erudde ng'ekiggumiza ng'egamba nti bano aba Ajamira okuva e Bulgaria n'abararufu okuva e Romania
ekyabaleeta munda mu ggwanga erya Congo si kulwana wabula kuyambako kola nga batrainers batendeka amagye ga ggwanga eriyitibwa erya Congo naye nga tebalwana Congo bwegamba kale naatuliriza Minister of State for Foreign Affairs munda mu ggwanga erya Congo kwe kwagala Mwami Magala atulayo ku lwa Uganda anyonyole intention za General Muhoozi zabadde ki Uganda eyimiridde etya ku nsonga ezo biki bye bayogedde maaso yabadde ategeeza kifere twabitegedde bulungi ab'e Congo twebuuza bwebuuza nti ddala ayina obuyinza okwogera ku Congo kati bamuyisa ayogere General Muhoozi oluvannyuma yazzeyo ku X n'ateeka n'agamba nti ngenda kukyalira mukwano gwange Big Brother yamuyise Big Brother gwe bayita Tshisekedi ekinsasha soon ngenda gende Congo soon era kugenda kuba omunuuli gwange ogusookedde ddala mu myaka 22 ngenda gendayo mukyaliro ko tulabe yasose kuteekayo ziri ezirabise okwekaniza budde abakongo oluvannyuma n'ayiwamukko kutuzi n'akkakkanya ku mbeera gamba nti ngenda kukyalira ku Big Brother wange gwe bayita Tshisekedi ekinsasha maze emyaka 22 nga sigendayo ngenda kugendayo naye yadde nga yagenze mu maaso n'abaako engeri gye kakkanyizaamu oba okumakinga peace but agaliwo galaga nti ambassador ye bamuyise agende maaso n'okuba nti annyonnyola byonna ebyagenze maaso n'okulabika nti byatambudde bwe bituna dda ku mukutu oguyitibwa X platform yali Twitter nga bwe tugenda maaso n'okuleka nti tubiraba ebinaba bivuddeyo ambassador banaamugoba banaamukola ki kiki ekinaabaawo naye